Tuggussa Enssonga. Bavubuka bannange obutemalamu ssuubi kuba omulimu gw'olaba ng'omubi waliwo agunoonya ng'ate muki kuba obudde buno osanga abaana abalina ebipapula baasoma naye nga tebalina kyebakola nga banyooma emirimu. Nze ndi yinginiya badde omanyi kuba abamu batutwala nti oba tetwasoma oba okitegeera naye ng'ate olumu tuba twakola ki usanga n'alina diguli ng'akola omulimu gw'akola oba okitegeera. So mu mulimu guno kiki ky'ofunyemu omuntu singa agamba nti namala emyaka 5 ku mulimu naye nafunayo kino, gwe kiki ky'ofunye mu mulimu guno? Kyenkwenyumizaamu kiri kimu, nagulayo poloti mu mulimu guno. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba pulaani eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Natete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 2 Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech-savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Tuggussa Enssonga. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Leo tutambulidde mu nkuba, weebuuza tulagawa. Tubadde awo ku ofiisi twali lwakirowoozaako ko lwaki abavubuka banyooma emirimu. Ennaku zino okusabiriza kufuuse okusabiriza ne weesanga ng'omuvubuka alina amagulu alina emikono si mulema naye nga akubira essimu n'agamba nkwegayiridde mpaayo omutwalo nfune ekyokulya. Nobuuza lwaki tonoonya ekyokukola? Awooza mbu emirimu gye nfuna bampa ssente ntono, so ne mba nga sikola naye nnyamba mpaayo oba ntwalira mama fiina mpeeyo. Kino kanziremu kibajjukize nti sikkirizibwa kutwala muntu yenna wa mama fiina nga mututte mbu muwa mpozi nga yakuntumye. So gwe nabadde alina mentality mbu nja kubira SB4 antwale wa mama fiina mpeeyo. Mama fiina yino ogusawo gwa ssente mbu tugenda kutuuka eyampe ssente nedda awuliko kafu. Abavubuka tuyige okukola kubanga mu kukola mutugenda okujja akasente. Amazima abavubuka ennaku zino basuuliridde okukola. So lunaku olwaleero tuli ku lw'e Masaka, akakuba katonyerera era nga woolaba naye ffe tugambya mu kakuba kano okusinga okutuula ewaka tugende tunoonye ku muvubuka ono. Omuvubuka ono mwabasinga obungi abakozesa oluguudo lw'e Masaka, waliwo akafo gabayita Jaliya City, akafo ako kali awo Buwama. Omuvubuka ono abangi mwamukazaako muzungu. Muzungu ono okumuyita muzungu tekitegeeza nti muzungu. Omusajja ono oba omuvubuka ono tuli myaka gye gimu egy'ekivubuka naye nga namagoye. Namagoye nno nabo babeera bantu lwakuba nti abasinga obungi tebatera kulabika nnyo mu nsonga z'okubeera nga ate bakola. Naye ono ye yasalawo alina omulimu gwakolawo ku Jaliya City era nga ye alongoosa ttooyi z'oku Jaliya City awo.
najjangawo nga mmulaba neŋŋamba lumu omuvubuka ono nja munoonyako katubulire akikola atya. Lwe lugendo luno tuli mu kugendayo okulaba nga tumusisinkana omuvubuka ono atunyumize ku mboozi okubeera nga teyeenakuwaza wabula ng'ate akola kyemmanyi mu kukola mirimu gye alinamu okusomozebwa kwasanga ate oba oli awo era omulimu gwe guno gwakola ogw'okubeera ng'ate ayonja toyireti kyemmanyi alina bingi byafunyeemu oba alina ebirubirirwa bye bingi byayina okubeera ng'ate afunamu kyekimukeeza okubeera nga akola buli lunaku kubeera ng'ayimirizaawo obulamu. Tuli mu lugendo lwaffe bwe twogera wano tuba tuli mu kuyingira mpigi tuyita mu mpigi tugenda paka Buwama okubeera nga tumitinga omuvubuka ono atunyumize ku mboozi eyo. Abavubuka bannange tulekeraawo okubeera nga tuli bangalo bunani. Ngalo bunani ye muvubuka atakola nga yalowooleza nti nze bajja kumpa olw'okuba gundi bamuwa nange bajja kumpa. Tojjemu embeera eyo ey'okuba nga tulaba nga gundi bamuwadde naawe nolowooza nti nawe bagenda kukuwa. Chansi eba ya muntu oyo gwe bawadde. Tomanya naawe osobola okufuna chansi yo ne bakuwa naye tuve mu bya chansi nti nange kansabirize bajja kumpa. Tuyige okukola batuteekamu akasente be babikkira la H bano batunzi b'amataka basangibwa ku Etawa Kampala Road waliwo office zaabwe enkulu osologera ku level ya kutaano ku office zaabwe nomanya ebisingakaawo oba bakubire ku ssimu eziri ku screen okwo omanye ebisingako awo. Era ne bannaffe aba Ziwa and Sons basangawo ku Mukwana Arcade bakwetera ebintu ebiri mu original ate era nga bakola ne delivery paka ewuwo ku mulyango. Bakwetera obutimba bw'ensiri, bakwetera amasuuka, bed covers, duvet covers n'ebirala ebiringanga ebyo. Tojja kubeera nga ate ojusa kasitowe kwata bannaffe aba Ziwa and Sons. So tuyongeko mu lugendo lwaffe twolekere maya tumanye emboozi ya muzungu ono. Lwaki munoonyezaako nze ansanyusa okubeera nga musajja mukozi. Gwe nawe nange oli musajja mukozi oba nga oli mukyala mukozi tujja kukunoonyaako tuyigirize ate abantu abalala okukola. Nze muzzukulu wa Kabajja, SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Amanya Natukunda Joan, manager Biklala Property Services, mbanjulira estate yaffe empya eri Lungala kilometers emu okuva ku kkubo, amasannyalaze weegali, amazzi weegali, enguudo twazikoze wonna walabika bulungi. Okooye obupangisa oyagala fuka Land Road jangu weefunire ekyapa kyo ku $1,18,000 n'ekitundu zokka. Era woba otwagala tukwaniriza tubeera Kyengera ne mu town ku Etawa tubaniriza. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga.
Muzungu. Kuru jeba yako. Babita SB4. Chiriwo. Ndi bulungi. Sina tabu. Emirimu. Mbadde nzize kukyalirako naye tugenda kunyumizaamu wa. Tenti. Kansubire nti omugaga teyekyange anti ngoleseewo omulimu oli muzi interview kwera wano bwe wati eri na wali open okay. Muzzukulu wa Kabajja yayongera okubuuzaako oluvannyuma lw'okubanga tutindize olugendo ne tutuuka no ku Jaliya City abazagala goberera puroguramu zaffe olwo puroguramu we twayogerako kunogaa tujja kunoonyaako ku mukulu muzungu ono ow'oku Jaliya City. Akafo kano ka mukulu MP Nsibambi. Omukulu yatukolera akafo kano gona wennanga otera okukozesa Masaka Road kasita otuuka wano bayitawo Buyaya. Kafo kali waliwo petrol station eya Shell balina service ennungi. Waliwo toilet zino tujja ziyingira muganda wange ojja n'okola emikolo kwegamba kakeya kabawo omukulu ono fe ku side y'abasajja yatufaako era gwe nga walezeko wano ku Jaliya City ndi 100% omukulu ono omumanyi. Nengambyeko leero lwaki tumukyalirako katunyumize ku mboozi ye. Tusansukula muzungu. Soko tubuuzeeko. Musibye mutya abanyabo ne bassebo batuwuliriza oba batulaba. Amanya gange bampita Kalibala Huzaifa. Kalibala. Erya muzungu balijjawo. Erya muzungu nalijja mu sinzira nga wondaba. Kalibala oli musajja musiraamu. Tutulere ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abatulaba oba batuwuliriza era nga twongera okubalamusa mu linnya lya kitaffe Katonda. Abantu tukunoonyezaako abantu bangi abali mu mbeera gy'olimu naye nga si bakozi. Naye ebbanga lyemmaze nga nkulaba wano kyampaliriza okujja tumanye ddala ddala nti okikwasaganya otya emirimu gyo. Mama gyali? Mama wange gyali. Bakuzaala? Banzaala Butambala. Butambala. Ate taata? Naye gyali. Sooka batumireko. Ntumira mama wange omukyala Nakirijja Zaamu, taata bamuyita Abubakar Sendawula, n'emikwano gyange mwenna abanda oba abampuliriza mu linnya lya kitaffe Katonda. Nga lugenda okutandika emboozi yaffe, sooka otumire ku bavubuka banyooma emirimu. Bannange kyensooka okubagamba bavubuka bannange obuteemalaamu ssuubi kuba omulimu gw'olaba ng'omubi waliwo agunoonya ng'ate muki kuba obudde buno osanga abaana abalina ebipapula baasoma naye nga tebalina kyebakola nga banyooma emirimu. For example, oyinza osanga omwana ng'ayina yamaliriza university naye ng'omulimu gw'ayina oba omulimu gwakola nga si gwakola ki si gwe yasomerera. Wanudde nyina omukyala gwe nayogerako naye mukyala n'angamba ayina abaana 3 balina diploma naye mu kubeera nga balina diploma bonna emirimu gye basoma tekuli mulimu mwana gwakola. Abaana 3. Omukazi yamenyeka n'afuba okulaba nga alabirira abaana mu kubalabirira n'amenyeka alina omudaala atunda ennyaanya neyerekereza n'alima n'okulyayo akanyama n'alabirira abaana.
So avoka tulekerawo kunyuma emirimu omukulu ono tuli wano ku ggali ya site nyinza okuba nze nakwanjudde bubi wano okolawo mulimu ki? Ndi housekeeping. So omulimu guno gwokola wano okubeera ng'otubudaabuda ne tujja nze fasemi yange okulaba wenavaayo gye nali ngenza okukola emirimu gyange ebyamakasabuni kakamazzi gaago kwegamba ng'olina keya ey'enjawulo gye wampa eyampaliriza okukunoonyaako ogukoledde ebbanga ki guno omulimu? 5 years. Ng'okola wano? Omwaka gwa kutaano. Ng'okola wano? Wagufuna otya? Enfuna yange y'omulimu guno eyinza okuba enzibuzibu gyezitajja kunnyonnyolera wano. So naye nga wagufuna emyaka 5 ng'ogutambuza. Kyemmanyi mu mirimu obeeramu naddala abantu ojja kusanga bannaffe Katonda waba atonda buli omu yamutonda mu ngeri ye. Gwe saazi Katonda yakutonda nga oli muzungu mu ngeri yo. Mulimu be yatonda nga tebalina mikono, abamu n'abatonda nga tebalina amagulu, abalala nga beewalula. So mu mirimu gye bakola baba n'okusoomoozebwa. Gwe omulimu guno gw'okoleredde emyaka 5 kusoomoozebwa ku ki kw'ofunye mu mulimu guno? Okusoomoozebwa kungi. Nsuubira nawo omanye ebintu oba okusoomoozebwa okuli mu mirimu egitali gimu. Kuba osangayo olina waba mu ofiisi era afuna okusoomoozebwa okutali kumu. N'oba olima bulimi era osangamu okusoomoozebwa. Asobola kugamba nti nooba kuno kuba okusoomoozebwa kuyita. Anti tudde ku mulimu gwo kyemmanyi omuntu asobola okuva eri kyemmanyi ofuna okusoomooza mu mulimu gwenga gwe kusoomoozebwa kigozza ofuna? Kusoomoozebwa kwenfuna kuba waliwo omuntu ajja n'agamba nti kuba abamu batutwala nti oba tetwasoma oba okitegeera naye ng'ate olumu tuba twakola ki osanga n'alina diguli ng'akola omulimu gwakola oba okitegeera osanga omuntu alina ebitabo ebiyitirivu naye ng'ako anoonya omulimu ti nze nenkyebaza Katonda kyekikiraga nti neebaza Katonda okuba nga nyina kyenkola kyenkola. So tewaliwo bajja olw'endabika yo olina omulaba nga kimuyisizza bubi? Mbadde sinabakifunako ekyo no kibaliza okuleka okunkubiriza okukola buli akusanga. So era nange wenakulaba nensalawo okukuleetera okufuna ekirowoozo ky'okukukyazaako kuba n'okuzzaamu amaanyi okubeera ngaokola. So myaka 5 ng'okola omulimu oli mufumbo? Siri mufumbo. Tolina yadde girlfriends? Kiyinza okuba nga nyina naye nga siri mufumbo. Oba olina girlfriend towebalira bafumbo. Naye nga waka gy'ali? Sirinaayo. Olinda ki? Oli myaka ng'emeka? Nina emyaka 23. Myaka 23 omusajja mukozi lwaki girlfriend tumuteeka ewaka? Ndi muteekateeka. So mu mulimu guno kiki ky'ofunyemu omuntu singa agamba nti namala emyaka 5 ku mulimu naye nafunayo kino, gwe ki ky'ofunye mu mulimu guno? Kyenkwenyumizaamu kiri kimu nagulayo poloti mu mulimu guno. Kwatako mu ngalo weebale. So ekitegeeza nti bw'obeera nga okutte bulungi omulimu osobola okufunamu ne poloti? Osobola okufuna n'ekisingako awo kuba nye mbadde nyina enteekateeka endala zendi mu kupanga zitali zimu. Katonda wanaaba nsaasidde inshallah. So emikwano kyemmanyi bangi abajja naagala kukolako omukwano gy'emikwano giri giti ogifunye? Emikwano gyo ngiyina alhamdulillah neebaza Katonda kubanga nyina emikwano emiyitirivu gyo ngiyina kuba ku ndabika yange ne ku myaka gye nyina kizibu okusanga omuvubuka ng'alina emikwano gye nyina. Gyo giyina? Ngiyina gyo ngikakasa. Mu mikwano gino waliwo emikwano gya njawulo. Waliwo omukwano agenda okujja leero aleme kukusanga ku mulimu, akomewo enkya aleme kukusangawo ne ku lulya kubira kasibanga nga muzungu
kiki nga tokyakola ogirina gye emikwano bayina atali okwo kuba nyina ebiseera byemmala nga siriwo sometime ntera okulwalamuko nemala like 1 month or 2 weeks nembeera nga siriwo naye era ne baaba nga bakunoonya kyekisinga okuyisa obubi siina nnyo obuzibu buli awo bw'amaanyi teri mulimu ate gwe sitasobola kukola ngamba okulwala kuno okulwala mpozi kinspisa obubi kiri kimu nyinamu obulwadde bwa kansa bwokka bwe bumpisa obubi naye nga siina buzibu bwonna bwensanga ng'oggyeko obwo kitegeeza osobola okumala omwezi mulamba ng'oli ku treatment tekisoboka mpozi nga bwomanyi embeera z'abasawo oyinza okuva mu ddwaliro togenda vaayo lukuolwo ate bwokole ki utandikirewo okukola oyinza okugamba 3 weeks or 1 month. So kansa lwaki skin cancer naye nga bankolako nenterera nenzirawo nekitwala ebbanga sikyalubeerera nti kuba buli mwezi no. Waliwo bituwulira nti abantu abali mu mbeera nga gy'oli mubiri expensive nnyo okuva ku ebizigo bye mwesiiga emmere gye mulya kyesimanyi oba bigambo by'abantu oba bituufu sobola kulimba kuba nange kenyini nali nkirozezaako lwandi nagendako nagendako e Kampala naye nyina famasi gye nagendamu just omukebe gumu oba tube emu bagingamba $3 nga ya byakulya bizigo sunscreen bagingamba $3 so n'ogifuna saagifuna so nga ye eyamba ki kati nze omusawo mukuŋŋamba yaŋŋamba ekola ki eyamba ku musana guli naye nagenda okulaba ebizigo kuba nyina bye navaayo kuko nabyo ate nga ebizigo byaŋŋamba $3 kugamba nasoberwa n'okusoberwa naye nga byo byali birungi twayiza wamu si birungi kuba waliwo suppose omu yandeeterayo emikebe 6 yagitumya Dubai naye ate jjo gyali mirungi okusinga gino gye yaŋŋamba $3 so kati gy'oliko so bakamaabo ngenda kusooka okubeebaza kuba abasinga obungi asobola okukola ekifo kye nga kino naye nojja mu ndabyekayo nga ggwe n'enkulayo n'enkumma omulimu kyosobola okukikkiriza nsobola okukikkiriza so tubeebazeeko olw'okuba nga bakuwa opportunity eno nebbanga lyomazeewo ng'okola bannange bakama bange beebaza okuba nga mwampa omulimu ate ekisangika abantu bangi bakola ki usanga n'omulema nga noonya omulimu gwakola ki gwakola naye nga takola ki tagulaba tiwemba nakeera ku makya nenzija nensaba omulimu negumugumpa alhamdulillah mungu abawe ekyemukola ki kyemusinga okwagala so tuddeko banno bemukola nabo emirimu tulabye companies nyingi nga weesanga abakozi nga bakulwanisa oba nga buli omu akwewala olwo kyakuddeko si kikwatako akatebe katuddemu si katuulamu so ne weesanga nga gwe nnyini weegobye ku mulimu ekyo kimanyi nti byapeninga ebintu ebityo kisoboka naye mbadde sikifunanga so twebaze ku bakozi banno oba bemukola nabo alhamdulillah neyongera okwebaza bakozi bannange benkola nabo mu mirimu egitali gimu esebo alhamdulillah so pulani zo ziri zitya mu maaso awo poloti yo wagifuna mu mulimu guno pulani zo ziri zitya otugambye nti olina girlfriend kyemmanyi oba ne plan omanya nti oba mu mwaka guno ngenda kuwasa mwaka guli ngenda kuzimba oba mwaka guli natandika bizinensi yange go pulani zo ziri zitya
pulaani zange lw'ebizibu ebiteebereka nali bwe nagula poloti nali nyina ekirowoozo ekizimba naye olw'embeera lw'ebyenfuna lweyigootanamu olumu bikwata naye nga nyina ekirowoozo ekizimba mu poloti eyo pulaani zange nasoma oba ngambe nyina omulimu gw'omutwe nze ndi inginiya badde omumanyi inginiya azimba oba makanika inginiya ow'okuweesa kukola design biki webityo ndi inginiya nga kyewuunyisa naye kati wembeera inginiya nasalawo kati wembeera okuweesa kuba nkugambe nali inginiya nga njokya ebyuma mu byuma ebyo mwalimu okuweesa okuweta design tewali design gyongamba kukola nenema okukola tewali kuweesa kwongamba nti noweesa kino nekinema naye kati nga wondaba olw'omubiri gwange omusajja omu nagamba omuliro tojja gusobola guveemu wakitegeera naye nga tewali kintu kinema kukola omulimu n'oguvaamu lwa muliro ogwo anyway ku SB4 Media Tuggussa Enssonga gw'omuvubuka ali eyo ng'oli mu myaka 24 25 naye ng'oli awo otudde mu kasingo luumuko nga ne Land Road yakubanja obula nga osuubira okubira SB4 nti nyamba osasulireyo renti osuubira okubira SB4 nti nyamba ontwale nfuniraayo omuntu asasulira renti oba ampe sente za bizinensi labira kuno oba oli awo onooyiiya ekyokukola tuleme okunyooma emirimu muganda waffe ono wano we tumusanga ku Jali ya City kyengana we tujja tumusangawo ng'akola kuno obudde bwa mpewo abeerawo ku budde obw'omusana abeerawo ng'akola ng'ayiiya obulamu osoma bazadde wala weepangisiza kuluye landlord abanja tabanja so kati gwali eyo nga oli mulamu bulungi ng'osobola okwekolerera lwaki okkiriza landlord okukubanja tutetenkanye tukole tukuletedde muzungu njira kusanya lya muzungu tukuletedde muzungu gwali eyo weekube tochi mu mutima ogambe ne muzungu oyo wabanga asobola ku myaka 24 ng'alina poloti nzaani weebuuza ekibuuzo ekyo era okyeddemu so tumusanze ku mulimu gwe tetugenda mumayira nnyo budde tugenda muleka adde yakole naye nga tusanyusa okukubanga okutukkiriza tukukyazeeko oba oli awo omuntu analaba pulogulaamu yo yajja okubeera nga ate afunamu ekyokuyiga obulewo naye asikirizibwe okubeera nga waali anywererawo myaka 5 oli ku mulimu wetetenkanyizaako n'oba nga osobola okwepangisizaako ennyumba ate bingi byensuubira okukola kuba puroguramu nyina nyingi binagana bugani naye nga puroguramu zonyina mpitirivu wasomako nasomako sa paka nga mukyokumera nakoma mu senior 2 ng'osomerera Ntambala ki ekyaliwo ekyaliwo obuzibu bwe nafuna nagenda nendwala okugulu kwanumira omwaka mulamba nagenda emulago ne bagamba okukutemako nagenda nasooka negendayo omulundi ogwasooka omulundi ogwali ogwokubiri webagamba okuddayo kumpa ekitanda nakozesa ku ddagala egganda nenkozesa ku ddagala eryekiwalabu kati sijja kukugamba nti nno kuba nakozesa ddagala lyali lya mirundi 2 sijja kugamba nti oba lino oba lino nekuwona kwale kulwadde era nga bwenkugambye nti kansa so okumala omwaka mulamba nga tosoma sisoma nosalawo nesalawo okugenda mu galagi
yenava ate nenzitawa nengendako ne mu by the way nagendako ne mu kusuubula kyewaffe muzeeyi wange akuze musuubuzi kuze kutuuka wano muzeeyi wange musuubuzi nasuubulako ku mwanyi bano ab'Obuganda bayita ku byalo nasuubulako ku mwanyi natandika n'emitwalo gyali 5 natandika n'emitwalo 5 kati nenfuna akagaali kamaanyi ga kifuba embeera wange ndeyo mu byalo nzinoonya yatandika n'emitwalo 5 ngenda okulaba ndi mukakadde kuba nasuubulange emwanyi embisi nenzikaza nenzitunda nasuubula mbisi nenkaza nentunda kati olwagira nenkola ki yatandika n'emitwalo 5 n'okulaba ndi mukakadde egenda okulaba yali mukakadde limukamu kitundu oli mu bubiri nengamba lwaki sifunayo kapiki nefunayo kapiki emitwalo 6 netandika okuba nga nsuubulira kapiki ako nasuubula emwanyi SB4 mu kusuubula emwanyi nga n'abasajja abakulu abalina emisiri emine bampita ne bampa emwanyi baga genda okole oli nga akukubira simu naga olina sente nga mmeka nti munyina endebe weziti n'otuukawo omugaa naye sente nga siziweza nakugaa genda okole ojja kuleeta sente booliawo aba aliawo nga tolabye na ku simu genda okwata sente n'omutwalira sente ze kyekyakujja mu mwanyi njagala kuziddamu era kyekiruubirirwa kyenyina nekyo ekyapeningawo n'ozivaamu ekyapeningawo kati nafuna omusajja yali asuubula mmere ng'atwala mbalala nga buli luvannyuma oba buli wiiki atwalamu emirundi 2 ku 3 ng'atwala fuso buli lutu agenda na fuso kati yeyanjijja mu mwanyi ezo ate nenkola ki embeera nga nkola naye nga nkola nga manager biwanvu naye lwakuba ntukunyidde musawa yakukola twagala kulekoddeyo okole omuntu obubaka obusembayo obuli ku muntu yenna bwosobola okuwaayo omuntu yenna ali eyo nga yazzeeko wano n'akulaba oba oli awo n'omuwa ne ku saavisi gy'okola bubaka gyebwomuweerezaayo okusinga nja kuweereza bavubuka bannange kyembakubiriza okwagala okukola osanga abavubuka SB4 osanga abavubuka n'ogenda ku byalo oba n'ogenda wa abaana babeera mu kunywa njaga abaana babeera mu kuzaala babeera mu ki naye nga baake balina bazadde baabwe tebaagala kukola naye nga balina abazadde ekyensinga okwebaza ye mukadde eyanzaala teyankutoggowalira kuba nkeera ku makya ne mukubira akasimu nemugana naye maama weebale nnyo obutankotoggowalira kuba osanga omuzadde nosanga amaka nga abaana tebabafaako akeera ku byalo kuba bisota akeera kukola biki tebalima tebakola ki enze SB4 nze nakubako ne ku bulooka bwekyali muto nakubako ku bulooka okuze nga oli musajja mukozi nze nakubako ku bulooka n'olimu omusiri gwa muwogo olira n'olimu ekintu kati n'olwekyo kyembakubiriza kukola kirungi nze mpulira bubi okuwulira nti gundi bamukwatidde mu musiri gw'omwanyi bamukutta bakako anyway ayina amatwawulire nze muzukulu wa Kabajja abavubuka bannange tukole tuve mukolera engalo ate tuve mu kusuubirira ebinene bye tutakoleredde mu kusuubiriza ebinene bye tutakoledde weesanga tuyingidde mu mize egy'obubbi weesanga tukyaye baganda bafa mikwano gyaffe n'osanga Kamada nga wasomako kko naye ng'obuli Mukama amusobozesezza afunye akasente n'omusuubira nti Kamada yagenda okukuwa sente za bizinensi oba akubukadde bubiri oba akakadde neweesanga nga takakuwadde ojja mukyawa ate nno tulina obuzibu ffe abali ku social media omuntu ajja nga obuuli nga temumanyi namumanya naye nakusuubiriza muntu olina era oteekeddwa okumuwa wotasobola kumuwa oba wotasobola kumuyamba mu kizibu kyalina lubeera lutalo naweesanga ng'okoze posti oba ku Facebook oba ku TikTok naweesanga omuntu ali mu comments omu akuvuma naye nga lwaki
lwakuba nti tewamuwa. So abavubuka twejjemu embeera eyo ey'okulowooza nti balina kutuwa, tulina kukola, era ndowooza ogenda olaba nti puroguramu z'okusaba obuyambi twagala kuzikendeeza mpazi ng'omuntu ali bubi nnyo, naye obanga okyalina emikono, ng'oyo olina amagulu, ng'okyali muvubuka, siba lwaki ojja okusaba obuyambi. Nedda, muleke abantu nga bo bali bubi nnyo basabe obuyambi. Twebaza bannannyini kifo kino, bamaneja, abakozi baawo, keya nnungi nnyo ate nga si kyakusasulira. So twagala okwebaza Akensuso Honorable MP Mawokota South omukulu omukulu Kanso Nsibambi nafuna chance namumitingako omulundi gumu olw'ebigambo bye yaŋŋambamu wate byanzizaamu amaanyi. Yazisaidi eri bali bazimba eddwaliro ly'abakadde lyaggwe bali kyali terinaba. Omukulu ono ye musajja alina omutima omulungi era mwenna abeena Mawokota mbebaza olw'okumpeera Kanso Nsibambi akalulu. Mwebale temujjanga okwo. Ye musajja omukwata mpola, ye musajja ayagaliza tebereza nakola ekifo kino kyonna kasita ojja batonywedde mafuta ojja n'ofuna te service. So webale nnyo obeera nga ate era wampeera muganda wange ono omulimu kuba oba oliawo maneja asobola okumuwa ate n'omusanga nga simwagala ne wamusembeza andi bangi bozze ng'osembeza obubuuzi okwata ku mukono. Taata waffe tweyanzizza nnyo era tusaba bannamawokota mwenna Mr. Nsibambi omulabiranga ddala. Kati n'ekirala kindi okusaba mukulu SB4 osaba ofuneyo olunaku koleyo puroguramu y'abavubuka kubakubiriza okukola. Nsuubira okubawa amagezi gonna ag'ensusu bayigire okukola. Osaba ofuneyo olunaku lw'omu okyaze tugire puroguramu z'abavubuka. Tujja kudda tufune bulungi bwe tutuubula tunyumye emboozi empanvu. Naye gwe alabye emboozi ya muzungu eno giggyeemu ki? Funamu ebikugasa kubanga amagezi munnyo muliro muganda bw'agamba. Bw'obanga togalina osobola ogagye wa neighbor. So amagezi mugagye ku muganda waffe ono ku myaka 24 abanga alina kyakoleddewo ate nga ne pulaani zo nnyingi. Twezzeemu essuubi gwe nnyini gwolina okusooka okwezzaamu essuubi nga tolina kubira SB4 Media kuzzaamu essuubi gwe nnyini gwolina okusooka okwezzaamu essuubi. Nze muzzukulu wa Kabajja SB4 Media Tuggussa Enssonga katukuzzeeyo ate ku mirimu ate tetwonoona. Tuyinza okubeera abamaneja nga nze nakabebweddanga oli nabakamera oganya okukola oli nabakamera. So twala tukuzzeeyoko ku SB4 Media Tuggussa Enssonga bwe bali kukkiriza ne tukukyazaako abasinga balimanya okutudduka. Agamba ojji wange namugamba nti nkola mu nnyonyi ate lwaki ono ndeeta eno gye nkolera. Anyway mbeere bulungi mweraba.